kutambula okuvako mu TNS ge mawulire agaliwo okuvako mu TNS akayimba bakaita superstar producer ayaya studio akola akayimba ko ulide ka boy fire ndoza bagita BIT Studios ye yakoze n'akayimba ka mwana muliro go bayita Rahmah Pinky. Rahmah Pinky ali wakati w'emyaka 15 16 17 oba alimba ne ajiria wakati awo tanaweza myaka 18 je balesenga replacement ya Sheebah Kalungi. Ndabyo ku bikutu ja Facebook ejo mchala Sheebah Kalungi ngavuddeyo n'agamba nti enjawulo nene nnyo nze nkyali queen. Ndoza nga ategeeza akayimba ako oba ulidde akayimba ako nawulidde lyrics zonna nga ndabanga akayimba akayina okuba aka Sheebah. Ndoza Jeff bafuna obutakanya ne Sheebah akayimba ke kakwasa mwana muwalono wadde ng'eddoboozi libadde tokusizira ku nnyimba zasobodde okuba ate ng'ayimbako ezivuddeko omwana w'obuwalono gwe bayita Rahmah Pinky. Omukulu Jeff Kiwa gwe yasobodde okuba ate ng'asayininga olw'embeera nti waliwo omulagadde getambula nti Sheebah yavaamu kati awo nno Jeff naye kimukoledde akadde kano beebuuza ani replacement ya Sheebah. Buli omu awuliza kayimba ako ekisookerako ddala nti mwana muwalono agenda kufuuka star in making wagenda okuba ate ng'akikuba. Jeff Kiwa amanya abawandiisi b'ennyimba abatuufu ba producer ab'enjawulo kati atandikidde mu BIT awo owa producer oyo n'asobola okuba ate ng'akitandika bw'anaavaayo nga bateeka mu digido gwa digibawa bw'anaavaayo agende ewa n'essimu aveeyo afuna abawandiisi b'ennyimba ab'enjawulo olabe omwana muwala gwe bayita Rahmah Pinky asobola okuba ate ng'akitambuza. Gye buvuddeko abajjukira Good Life nayo nga yakadduka nga Jeff Kiwa aba Good Life bamudduseeko Sheebah bamuvuma ne bagamba tamanyi kuyimba wadde n'akamu ne bagamba nti omuyimbi wa karaoke anaakisobola akadde kano Sheebah asobodde okukikola olwa Jeff Kiwa. Kati Jeff Kiwa alese mwana muwala mwana muto nnyo abadde ayinawo ennyimba ne mwana mulenzi gwe bayita Fresh Kid ez'enjawulo. Omwana gwe nkutegeeza ono gwe basayinize Jeff management ya TNS omukulu Alan Kiwa yakikwasaganya ku nsonga ya promotion. Jeff Kiwa ye n'amanya manager n'amanya music omutuufu ku abaguzi abawandiisi b'ennyimba abatuufu ba producer abanaakuba ekitambula waliwo ne tune eri ewabba wabudde bonna efuluma. Mwana muwala gwe bayita Rahmah Pinky. Rahmah Pinky ono amanya amatuufu bamuyita Nannyanzi Rahmah era ng'azaalibwa saidi z'e Nansana. Mwaka wa 2019 yasobola okuba ate ng'atandika mpola mpola okuyimba era ng'okuyimba kwe yasobola okuba ate ng'ayimba ennyimba ez'abaana bato ez'amasomerezo yasobola okuba ate ng'atandikiramu ayina akayimba kakola ne Fresh Kid bakayita omuzadde. Waliwo n'obuyimba bula bungi nnyo era ng'agamba nti olwa covid ali mu senior 6 omwana w'obuwala oyo yayibadde ali mu senior 6 asomera ku London College e Nansana. Kati omukulu gwe bayita Jeff Kiwa asobodde okuba ate nga amusayininga naye nga badde amanaging w'abakulu aba Raj Music bebadde bamanagingako okuba ate nga batambuza endongo empola mpola bisobole okuba ate nga bitambula. Abaddeko n'obuyimba bungi nnyo naye ng'eddoboozi libadde tto nnyo ne bwakwatiddwako Jeff Kiwa. Nakutegeeza ne bw'oba muyimbi nga tomanyi kuyimba Jeff Kiwa asobola okikkozesa kyonna. Gwe ne bw'oba oyagala kumenyawo kamiliyoni nga Jeff Kiwa yakumanaginga ekyo ne kamiliyoni akimanyi gw'oba omubuuzizza. Kati Sheebah Kalungi tugenda kuba ate nga tulaba kyekiddako ne akadde kanako okusoomozebwa omukulu Jeff Kiwa akyasobodde okuba ate akyali mu kigezo eky'amaanyi okuba ate nga mwana muwalono gwaleese anaasobola okutambulira mu ddoboozi lye oba ayagala muleeta mu ddoboozi lya Sheebah. Bw'oba olabye ennyimba nga bwe zitambudde akayimba ke kana akatandikidde ddala superstar kali mu ddoboozi lya Sheebah ne manager ayinza okuba kyayagala ayagala mulagako mwana muwala Sheebah akadde kano. Katusabe ne Sheebah gyasobodde okuba ate ng'agenda mu management ey'enjawulo egenda okumuyambako tulabe kikyala nasobola okuba ate ng'atambuza kuba Sheebah oba oyogeddeko Sheebah musical mu media si mulungi n'abamawulire byonna Jeff yabadde abikola akwasaganya abamawulire aba TV byonna. Kati Sheebah asobodde okuba ate ng'alinnya akasozi akatali kangu n'aka mwana muwala ono anaakikuba ali ku myaka 16 17 18 agamba tanaweza 18 ali mu senior 6 olwa covid kati endongo n'agiyingira amanaging w'omu ku bamanager abasinga okuteekebwamu ekitiibwa n'okutiibwa buli muyimbi yenna gwe gw'omanyi mu ggwanga Uganda Jeff Kiwa gwe batya yalese akayimba bakayita superstar katabu nyonga bwekasobodde okuba ate nga kajja ne bw'oba owuliriza embeera nga bwetambudde eddoboozi lyonna lya Sheebah tannamanya ddoboozi lye naye ndowooza manager yamutegeeza ekyokola naye nga nkakasa oluyimba oluyinza okukola wadde lwa Sheebah omukulu n'agamba nti oluyimba luno kandukole ki ogenda kuppa ku